muyige empisa ennungi omutaziyiike tugenda ziyigiriza abalina empisa embi. The time is now. Dr. Jose Chameleone avuddeyo mu bukambwe ebibye ne Alien Skin tebinnaggwa nno. Palaso ye si musanyufu esayidi eno byengenda okubeera nga nkubuulyakoko naye nga bambi ye owa Fangoni munnange omwana oba omulenzi munnange ate si birungi bambi nakamu byengenda okubeera nga nkutuusakoko awo. Akubiddwa bubi ate nga ngenda kubeera nga nkutegeezaako ku mutabani wa Chameleone Abba Makasi kye yeekola emitala w'amayanja ho kikambwe ne girlfriend we bamute Jaminati nsinza ku Jaminati Yogi kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kw'osaate n'okulayikinga vidiyo kibeere nga kitambwira ddala kakati nno kansooke munnange nkutegeeze esayidi eno ebiri mu kutambula okwetooloola oba ebisaanikidde munnange ate social media bye by'omukulu munnange ate Dr. Jose Chameleone kossa ne mwana mwenzi munnange ate Alien Skin. Kakati nno actually Chameleone akanvuddemu munnange ate ku ddoboozi waavuddeyo mu katambi kano akabadde kafuuse ettabbu abadde munnange ng'ali mu kwogera awo byempuliddeko kaawo ng'ayogera empisa muyige nti okubeera n'empisa ennungi munnange nti we mutaaziige bagenda ate kubeera nga bayigiriza munnange ati abalina empisa embi. Oh my God. Muyige empisa ennungi omutaziyiike tugenda ziyigiriza abalina empisa embi. The time is now. Time yeno. Time okola ki? Muyige empisa ennungi empisa ennungi mukole ebirungi. Ready when you're ready. Bim bim bim. Ku sayidi y'emu ne Palaso nno naye munnange abadde wali ku live nga si musanyufu n'akamu nga bw'ogezaako okulaba. Oh my God, simanyi gye bigenda kuggwera naye kansooke munnange ate mbikuweekoko nabyo katono nnyo ndyoke nkuze. Twabagamba eno bagita Lion Island Massive and Crew. Kigambo ekyo atakitegera genda okibuulirizeko Massive and Crew. Ffe tuli Massive and Crew. We are tighter than super glue and concrete. Yeah, man. We are sicker than AIDS and cancer combined. Yeah. Massive and Crew tuli tuti. Sente tezitwawula, abakazi tebatwawula, abasajja tebatwawula, emikwano tegitwawula. Eno bagita Lion Island Massive and Crew. Era mwenna batamanyi byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso. Naye nno wali akatambi akabadde mpozi kageetinze fayiro owa Fangoni ye munnange ate si birungi n'akamu n'akeddagala. Actually ndabyekoko akatambi gwentegeddekoko wali ayitibwa munnange ate Punisher Max ye ebyo munnange ate si birungi akubiddwa bubi. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako ffe tuliwo munnange ate okubeera nga tubategeeza ebigenda mu maaso ku baselebu bo esayidi eyo. Kakati nno ke kakatambi nno akabadde kakutte omubabiro tebibadde munnange ate birungi n'akamu. Naye nno munnange ate byebyo ebikyagenda mu maaso si birungi nno n'akamu esayidi eyo. Naye gw'olowooza nti nno kiki ekisobola munnange ate okukkakkanya abantu bano munnange ate ababiri omukulu Dr. Jose Chameleone ne Alien Skin gw'olowooza ki esobola munnange ate okubakkakkanya? Naye nno si byangu n'akamu muganda wange. Kakati nno kankwongereyo ku wali Abba Makasi munnange naye avuddeyoko esayidi eno mu katambi nkugambye kye yeekola wali ne girlfriend we. Oh my God. Mwana mulenzi ono yalabiddwako wali ne girlfriend we nga girlfriend we yali mu kusiba munnange ate Abba Makasi enviiri nga bw'ogezaako okulaba. Nalabyekoko obutambi bungi nnyo obw'enjawulo. Esayidi eyo nkugambye ennaku zino abeera ne girlfriend we simanyi oba munnange yamuteeka waka I don't know. Naye nno okusinza wali nze ndaba babeera nnyo bonna nga bw'ogezaako okulaba. Jjukira nti nno Abba Makasi muyimbi
era nga boogezaako okulaba akatambi ako babadde era bakola challenge awo nga bali mu kkoona mu buddansi nga yebagoyingamuko crazy nga munnange Paulaba eSide. We got the choppers and niggas that pay up shit. Come on, red like shawty, that's late. Only for you, I got half of the pay. I hit a T-boy to sing all the Drake. Why you bustin' out shawty like throw that cake? I been running product, I'm like, byebyo nno munnanga ate ebiri mugenda mu maaso eSide eyo kakasa nti nno gwe osubscribinga ebisigadde byonna gwe bitulekere kasitobera ng'osubscribinze tujja kubeera nga tubikutuusaako eSide eno kakati nno bwe nti munnanga ate wenkoze kakasa nti nno olikinga video kosa ate n'okusubscribinga kasitobera nga tonnaba